naye ate Susan wavuddemu omuntu nga abantu bonna eseemutegedde nga asomesa banne ate n'ava mu bulamu bw'ensi ng'abantu adde bakyamwetaaga nga nange nkyamwetaaga Susan wange mula mirembe sakwasamu alani sakwasamu ku Susan wange nubwo Sharifa ayinza okunnemba ti Susan afudde nga Susan mulamu babutadde omwo buteesi nagamba maama Susan buvu musimu n'abantu bonna balwadde omwana gw'osoma naye mu kiraasi mulwadde ali ku ddagala abaana be tuzadde abato balwadde ayagala okugulira ka sausage oba pizza oba okuwa 15,000 mulwadde agenda kusiiga obulwadde omire empeke paka bulamu bwo obw'ensi yonna nabagala temumpa mmere yammwe temumpa nze obulamu bwa nnyanja ngenda kufa ye lwaki munnemerako nammwe mulimire nga wagamba maama badde njagala bandeeteeko ku bbuju mulabeko bwe bamuleetera bbuju bunaamukwatako namugamba bbuju baayi Okay, kale mbaniriza nnyo ku mukutu ogwa Cruise Exclusive nyongera okwanirizaako nyongera okusanyukirako gwe omulabi atulaba olunaku olwaliro ntuwala nnyo bayire ddala embeera bweto bwetambula ebintu bwebitambula okulaba nga ate oba oliawo obulamu tubutambuza tubusindika omwaka gugenda kuba nga ate guggwako naye nyongera okugamba nti bweba tebitambudde bulungi omwaka guno guma byongeramuko amaanyi osanga ebintu binaba nga ate bitereera kitalo nnyo kitalo ddala nakadde Uganda ebbanga siddene nnyo okuva mu ggwanga erya Bungereza naye okuviirwako Susan mbadde sikoleranga Susan tribute show naye olunaku olwaleero ntudde wano ndi ne maama Marus Bridal Center emboozi egenda kuba ekwasaamuko ennaku naddala ku saidi ya Marus oyo kubanga Marus bagamba nanyini mufu yakwata ewawunya naye abazadde ba Susan nga bali gye baali mu kyalo nze nayamba nga mpa kamera naye Marusi yakwatira ddala ewawunya era Marusi ye muntu kati asobola okutuliza omwana wo wansi n'amubuulira emboozi ya siriimu omwana wo n'awuliriza bw'oba olina omwana omuwala badde nsaba oba olina akadde noholide gye tugendamu sindikako omwana ewa Marusi ewaka batuulemu boogeremu kuba yatandika firimu ya Susan eno okutuuka firimu eno we yaggwa lwaki nkozesa eno 1 njagadde okuwa tribute yange eri Susan njagadde abazadde mumanye njagadde mumanye bitya bwe batandika njagadde mumanye bitya omwana muwala obulamu bwakomekeredde njagadde Marusi abasigire ekifaananyi kyeyasanze ewaka n'ebirala oba oliawo bye bazudde ewaka kuba kati firimu yawedde naye according kuba Marusi ne ba mama Nakitenda abagenda okuziika bagamba nti taata ne maama balina bye babagamba ate stories endala ezaali zigattako nga zirimu oba oliawo ekyokuyiga Allen Cruz gemanya ndi ne Marusi wano twatudde dda Marusi nsanyusa okulaba nange nsanyusa okunkyaza njagala osooka obbakulisaayo mu lugendo olwali oluwanvu nga owerekera muwalawo Susan muntu bw'alaba n'empulirayo ayinza okuba tayinza giteebereza naye obulumi bwalimu bungi kubanga ndowooza wasaavinga okuba Susan nga mulwadde nnyo ng'era ekikuwa essanyu ebimu ku ebyo ye Susan okujjako ku dduuka lyo nga right now tokyasobola kuddamu mulaba Susan ku dduuka toliddamu mulaba naye ate siwakwatibwanga essanyu okulaba ng'omuntu gwewalabirira asanyuka moments zammwe ennungi ebiseera byammwe ebirungi byemu ku byogenda otunyumisaako kuba eno show ewa tribute eri obulamu bwa Susan nsaba osooka obuuze ku batulaba n'oluvannyuma tutandikirawo abalungi abatulaba abali ku Cruise Exclusive
mwasuze mutya banyabo ne basebo amanya n'eddoboozi Marus Bridals ate era nga nze y'omu Senga Marus Kawomera Badia. Marus wanje nga tutandika tuwa tribute eri obulamu bwa Susan wange oba Susan w'abantu abangi oba Susan wa Alan Cruz. Susan wange oyo nabeerawo nnyo ate nawe wabeerawo nnyo naye ne kaakati Alan saagala kulimba. Buli wenzijukira Susan mpuliranga n'ebigambo binzigwako kubanga jjukira we twakwatira Susan Alan yali bubi nnyo naye ate Susan n'afiira mu maanyi amatono ddala. Bannange byanzigwako kubanga bambikira nti Susan afudde Alan nawunga era nekubira kuba nali ndi salaama nga nzira wakazaalisa wange mu kitundu ne bankubira mama Susan nangamba maama Susan wange afudde. Mugamba Susan kigongamba nangamba Susan wo afudde. Nemugamba maama olimba nangamba omwana wange afudde. Alan nali nvuga emmotoka nagera kwange ebigere byesibye nenga Susan wange yali obubi n'afa kati ku budde buno ng'ate tumugjeemu. Kwajjukira Alan we twafunira Susan kuba namulabako gundi ku interview nga Susan n'oba omukuta jjukira omukwatanga ng'akaaba buli wamu nti wakola ki wamuluma. Naye ate Susan waavuddemu omuntu ng'abantu bonna eseemutegedde nga asomesa banne ate n'ava mu bulamu bw'ensi ng'abantu adde bakyamwetaaga nga nange nkyamwetaaga Susan wange. Sorry. Marus nedda. Susan wange mulamirembe sakwasamu Alan sakwasamu ku Susan wange. Susan yali mwana wange sakwasamu wanga Alan twatuuka e Kanungu nengamba Sharif mama Nakitende atwasula tutambula ava eno saa 3:30 ez'ekiro ne tutuuka e Kanungu ekyalo bakiyita Kihihi oba Kihihi. Twatuuka saa 12 ez'okumakya twasula tutambula ne Alan wange Susan wange ali mu keesi. Susan wange ali mu keesi Alan nengamba mama Nakitende Sharif kwatako ku Susan olaba oba nnyogoga manye Susan wange yafudde. Mama Nakitende ngamba senga Susan yannyogoze dda yange omulabe mu maaso nemugamba sigala kulaba ku Susan nja kubeera ndoota Susan buli kadde. Naye Susan wange yafa. Aladiza okuba naziika Susan kati awezezza wiiki siddangako naku live wadde kukola live kuba buli wenkwata simu nkola live naye nga Susan wange yafa siddanga mukola live. Susan wange wiiki ewedde weyawezezza wiiki mu ttaka ku Lwokutaano naye natuuka mu kyalo ewaba Susan tata Susan musajja musirikale mama Susan gyali baganda Susan gye bali bakagaba Susan walungi Alan nirinanga kkubo ngaawo wano wewaba Susan maka malungi maka ga buvunaanyizibwa bantu balungi batusanyukira bambi era mu kuyingira mu nju tebasooka kumanya
waliwo mukyala yabuuza mama Nakitende Susan ono mukyala ki gwe yabeeranga naye yamukuuma okumala omwaka ne bamugamba yoyo mukyala ko maama Susan najja n'angamba maama omwana wange yafudde nnyo n'angamba maama mbadde sikumanyi ti gwe wajjanjaba Susan okumala omwaka naye maama byonna bye mwakola twasiima mwebale kujja kwerekerako Susan olwamala maama Susan n'ayita ne taata n'agwa mu kifuba taata n'atulika n'akaba n'agamba nze mbadde mmanyi na mukazi mukulu ayina envi ye gwe yayamba omwana wange naye taata kyenyinza okugamba Alan oba n'abatulaba taata yankwata ku bibegabega nga mwana wange oli mwana Mukama mu nsi muno akuwa buli kimu ky'osinga okwaga nze ate mmanyi na mukazi mukulu eyayamba omwana wange ye ggwe kusinga n'emyaka n'obeera n'omwana wange nange agenda ofune buli kirungi mu nsi muno nemugamba taata ebyo tobyogera nangamba nina okwogera kyewakola twali ayinza kikola Alani Susan ayina abantu be ate ab'obuvunaanyizibwa nno Susan ayina abantu ab'obuvunaanyizibwa Susan mikwano gye bye yali akozeemu guruupu ng'abalwadde bambi abaana abo bankubira nnyo amasimu abamu ne bajja ne mbagamba mujje ku dduuka ne tubasaliza tiketi ne balinye baasi era baasula batambula bambi bali abaana nga 5 abava mu guruupu ya Susan naffe 6 abagendera mu mmotoka ne tuziika Susan waffe Maru Susan namugamba ng'ewaka Susan lya buli kimu wano bwekiri ewaka nangamba maama kandye nemugamba lya buli kimu ng'amaze okutereera nkyali naye waka mga Susan lya buli kimu wano weebiri mga Susan lya paka kuwulira bubi jukira ebyo emmoto gye tukozesa ffe waka Alan oboze bagamba Alan tulye paka kuwulira bubi Susan wange bannange alamumuza omwana wa Susan abantu babadde taata yamusigaza bangamba tulina pulaani ki eri omwana wa Susan mwana wa Susan taata yamusigaza taata n'agamba agenda mulabirira era ne wenjogerera bamufunidde essomero era mwe abatulaba taata we yajja luli wiiki ewedde ku Lwokusatu twagenda tujja ebintu bya Susan mu nnyumba Landlord yali abijje mu nnyumba nejjukira mubijja mu nnyumba nga ne Susan tannawo kwezadde wiiki mu ttaka Landlord ng'ebintu abijjeemu ng'alina waabitadde ntumukwemugana twagala bintu bya Susan taata ze unfortunately omusajja ne tugenda wa chairman n'atuwa ebintu bya Susan kati ebintu bya Susan tufuna akamotoka ne babiteekako ne katwala taata paka mu Kisenyi ebintu ebimu ne bigendera ku bigundi bino ebimotoka bino ebinene then ebirala ne bigendera mu baasi taata namukubirako nange yatuuse bulungi naye Bujju ayagala asome namugamba taata ku budde buno siri bulungi naye nkusuubiza ku Lwomukaaga ye wiiki eno mwe tuli wayafunidde Bujju ekifo ayagala Bujju asome abeere ng'asoma aleme okuwubaala ewaka nemugamba ina muweerezaayo akasente naye nga wobimanyi Alan sente ennaku zino zibuze ate ne mugenda eyo akasente kagenda muko wabambi bano abaana abagenda okuziika
baali bonna bambi sente zaali ezimuzibulako mu kudda okugenda jjukira 5 ne mu kudda 5 gy'emitwalo 10 buli muntu kati abaana abo oba abakyala abo bambi na bongerezaako sente bambi ne basobola okudda naye nga waliwo n'omukyala bamuyita gift yasondayo akasente emitwalo 40 n'akaweereza taata ku ssimu ke katwala ebintu byasozi nange nenyongerezaako akasente akamu ne batwala ebintu bya Susan mu kyalo. Then waliwo n'omwami omulala bamuyita oba Coach Lion era naye yatusindikira emitwalo gaali 23 era naye nga wa taata mu kyalo nga tukyali mu kyalo. Coach Lion ono blogger? Yeah. Coach Lion yatuweeza sente neziwa taata naye nga Susan yafa Alani. Susan yabadde nga ajja ku dduuka obanga kankubiranga nnyo essimu kuba Susan amanyi ezokka ssaawa 3 weziwera ssaawa 4 akubira mami okyali waka tindi waka Susan nzijjaawo mami kuwaamu kumpaamu nga Susan wajja okumpaamu nga Susan wajja okumpaamu Susan nga mpayo emitwalo 5 awo olumu 8 nombuuza Susan wange sente zino ozijjewa nti mami kankuwe mami gwe bulamu bwange nange yakankolera ngaako wajja nampayo eky'ekkumi awo mutereevu kuba olumu yakubanga essimu ng'ali awo Alani muli ludda wa titulwa wa papazi kanzijjaawo tuli ekyemisana. Susan wange teyandekerera Susan wange teyanjabulira ng'ajjukira n'agamba mami kange neesuubula obugatto ngende ku live ntunde nga mga Susan nsaba live ogibereko essaawa 2 toyongezaayo budde tolina bulamu ate era ekiro wamugambanga ku kyokubera ku live nga mga Susan okumala essaawa 4 nene kuggwa omulwadde ne mugamba olaba nange omulamu nkola essaawa emu mbeeranga ne botto ey'amazzi emimiro gijja kukala mami nyonya sente mugamba nedda sente buli omu azinyonya naye beeranga at least okola essaawa 2 live. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawaweera aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Susan yabadde afunye emikwano emingi ennyo. Susan ng'abantu bamwagala nnyo ab'ebweru abali wano banne. Susan yabadde muntu w'abantu era yatrendinga nnyo. Ngambise Susan kuba when natuuka ewaka n'ebifaananyi byannema okupostinga Alani awo nakubirira awo wankubirira nga mazo ga mama Nakitende nangamba ekisenga ne mugamba Susan afudde go wagamba Sharifu nze yakubira Sharifu nga ntudde wabweru Alani neesibye leesu nanemujjako nga neesibye leesu amabeere gali wabweru nga ntuya ne wezikala negamba Susan bwagafudde Susan bwagafudde bannange nekubira chicken mga chicken nanga koko Susan wange afudde nekubira Sheila Price nemugamba nanga koko Susan wange afudde abaana bange Alani bakaaba bagamba nti Susan mami afudde ki Susan yabadde nga part of family wamujja badde nga mujjanga nga Susan
sene ekibumba olye zonna pate z'abaganda bange Suzan nga tubeera naye ne mu kwanjula twagenda naye e Masaka ku mbaga twagenda naye waka babaayo emikolo ngenda ne Suzi wange ewasenga kula nama yampita nga omwana we bamuzimbidde ennyumba naga Suzan wange Suzan nja tugende maama tulye ku bintu by'abagagga buli wamu Suzan wange mbadde mutwala namugamba tewe stressinga namugamba ate oli mulamu n'okunsinga gwe Suzan kuba omuntu akubiddwa kisipi Alan abangaala nnyo kuba obusagwa buba bufulumye naye kambuze Maro abaatuuka ku ground abanyumyako ne maama ne taata Suzan twasemba omulaba nga mulamu nga ne ku live agira mu audio biki all of a sudden bagamba afudde mwabaali wano ku ground abaatuuka mu kyalo gye yafiira maama oba taata bagamba Suzan ki ekyatwala Suzan amangu atyo yali mboozi ki Alani Suzan yazza kyayagala kulya Suzan yali afunye tibbi nga tibbi azeemu tibbi eyo okuddamu Alani n'abatulaba aleka Suzan yali avudde ku ddagala kyekyamuja ku ddagala kyemmanyi Suzan sigenda muvunaana basigenda munenya Suzan yali afunye omwami oba omulenzi ng'awonye Suzan ssente nga yabeza obulamu bwa Suzan okunyirira bwatyo nga bwe yali ng'awuli alina omwami awuli obulamu bulungi nga Suzan buli kyabbeeyi akyegulya n'ebeera nga toya mitwalo 10 Edwa lugoye lwa mitwalo 3 Suzan ng'alugulwa ngoyo omwami yamuwa ssente milioni 3 milioni 4 5 nga Suzan akisawo kabeera mu bwezi ssente era nga njogera sya Katonda nga Suzan ssente ajja n'azibalira ewange mu kasenge gye nkolerako eri abaki omuganda ye Suzan sezo z'otambula nazo ennyingi gulawo akawunti mama tebasobola kunziba bwakya ku makya omusajja oba yabaaki n'abolookinga Suzan wange Suzan omusajja owe Canada bago yajja ano n'atunyumiza sho twagikola naawe alabika yoyo Jose gwe yatunyumizaako we Canada n'amubulookinga Suzan yagenda okenda ku makya omusajja yamubulookinga nze tebayomba Suzan n'afuna depression n'awunga maama ne kawunga maama toza neyeenyiwa kubanga yannoonya Suzan yannoonyanga abatulaba naye nga Suzan bw'anaŋŋamba Alan njagala kukulaba nga mugamba jja nkupapaazi Suzan nga bw'ajja kupapaazi nga Suzan aŋŋamba Mr. Alan mbadde nina kye njagala okugamba nga mugajja kupapaazi kinga bw'ajja nga mbuuza nti ne Alan neddala Alan naddamu okufuna omusajja nanjagala Alan nanjagala ebyaddala Alan nali nfunye omusajja wange Alan ng'omusajja njagala andabirira mpa ssente asasula renti nsula mu nnyumba ennungi ayagala bujju era Suzan yabadde asula mu nnyumba ya mitwalo 35 nga nnungi single room tebeemu double room nga mulimu eno gye mwasembye okubeera yabadde double yes yabadde double nga asasudde emyezi 3 yasasula emyezi 3 nga yakasulamu gumu yawusulamu weeks 2 yasulamu weeks 2 baba batugambye yali yakagiyingira obulwadde ne bumusuulako okwo kondire naye nga bannange bazadde bannange mukuume abaana bammwe oyinza okubeerayo ng'oli muzadde naye ng'otya okwogera n'omwana wo ng'otya ogamba omwana we ekituufu
abaana mbalage ekituufu twogere n'abaana baffe nze ani nga oyogedde nti omuzadde oyinza okubeera eyo abaana bagenda mu holiday osobola okukuba essimu n'oŋŋamba senga njagala mpulire ku mwana wange ono omulage ekituufu nze baana bangi alani abazadde bangi abankubira naddala bakadaama jjukira bagenda okukola bambi abaana ne babaleka mu mikwano mu b'eŋŋanda ne batabafaako abamu ne babaleka ne batasoma abo mbafunye nnyo ne mbuulirira abaana ne mugamba ebeera bbi we weeyambula empale nga togenda kufuka oba genda kukola pupu manya siriimu oba lubuto omusajja yenna okwewesa 2,000 omuntu tebamuwa ssente nga talina kyakoze ssente ezo oba olina ozikolerera nti nkoze omulimu bwe guti bagenda kunsasula waliwo omwami bamuyita Nkotoomu Nkotoomu nkutumiddeko nnyo ali London awo ali UK era Nkotoomu oyo yali omu ku abasinga bambi okwagala nnyo Suzy naye nkiwa ebbanga lyabadde ajjanga wano bambi teyafunne bula kusuza naye yankubira nga tuli era London eyo nange ala ntisobola kikakasa nti oyo omwana afudde nga simulabye kuba yali ayagala nnyo mulaba naye kyekibadde kisinga ng'onnyiiza Suzy kubanga waliwo omukyala eyankuwe n'aŋŋamba Suzani natuuka ekiseera nga bwe mba simuwadde kyenjagala nga Suzani anyiiga Suzani mbeera ki Suzani ye muntu alani we yagamba nti mami ndabye akagatto wano ku TikTok kalungi naye manyi bakaŋŋambye nti emitwalo 6 oba 5 leero nga ndi mwavu ate agato kanadde njagala ŋŋende nako enkyankambale oba nkambale kati ngomuga akagato ka ssente mmeka ka mitwalo 6 naye ninako 4 olumugaga nnako 5 nkaagala ng'owulira kijja ku ntobo y'omuki nga mugamba kuba essimu bakatuleetere okikakasa mami ogera katuwa nti bagenda kukatuwa bakaleete ng'awaayo zaayina nga nnyongerezaako nga ku budde obwo aba yagidde mu ngatto Susan agiteeka mu kaveera n'ayambala eno gy'akoze eki gy'aguze nga gy'akola ki gy'ayagala nga bw'aba agambye nti leero njagala kisplash ekinene ng'ajja ggula ebi ekimu kya bbuju ekimu kike okiwulira ekimu kikye n'ekimu kya bbuju nga Susan ye muntu eyagalanga okulya obulungi nga ngamba mami kyenyinza okugamba anjigiriza okulya obulungi n'okulya mami bantumiza emmere waisha omutumiza emmere n'enkoko n'atuula n'alya n'ebbuju ne bakuta agamba kati mami mmaze kaŋŋende mami wange yali anyiiga mangu yali anyiiga Susan nga womugambako akantu nga wonoonenya omuntu nga kyo si kirungi Susan nga omugamba njagala bbuju oyo buli wiiki omusala enjala kubanga abaana enjala zikula buli wiiki kati ng'olimu kimunyiiza nga muganze newoononyiiga kwata neerokata yiyo salako omwana enjala ng'ajja mukwata amusikire nga mugamba kati omwana omusikira ki atalina kyagambye nze nkugambye sikanze kyaka mami ng'atuula wali kati ng'olwo olusingira lukola ki luvaawo ng'akwata bbuju n'amusala enjala nemuga kati tulaba nti omwana anyumye wama bbuju jangu era bbuju abadde ampita Marusi by the way Maru njagala okubuuza abantu bambuuzizza bwe mwagenda mu kuziika mu mboozi ya Suzy yonna taata w'omwana teyalabika Sharifa nga alina emboozi gye yampa ey'effamire y'omusajja eyazaala mu Suzy emboozi yali etya famire y'omusajja ono eyazaala mu Suzy eyasiga Suzy obulwadde yajja okuziika oba omusajja ono yajja abantu bakimbuuzizza abatulaba mwenna abali eyo sijjaga nti njogera mazima oba soogera mazima kubanga nange ebbanga lye namala ne Susan omwaka teyandagaako ku musajja nti mami oba yono yanzaalamu saamulabako
aye kati yayagala kola ki kuŋŋamba oba kumundaga naye mu lugendo nga tugenda zaali 8 ogw'ekiro nafuna essimu okuva ow'omwami oba omusajja omu naŋŋamba senga gyebaleko kunze kaali nayo gyebale naŋŋamba senga weebale kwagala Susan weebale kwagala Buju weebale kubalabirira weebale kubakuuma naye senga saagala Buju aboneebone kuba kati asigadde ki yekka badde njagala nsindike ssente oziwe taata wa Susan ne mugamba nti najjako essimu oziwa taata Susan yes ezinaalabirira ani nga tugenda nga ŋŋamba muwala wange nali ŋŋenze naye n'abantu motuka nti waliwo omwami ankubidde essimu naye anneebazizza naye kuba namuteeka mu lawudi mwami munnange tuba tugenda ziri ssaawa zaali ziweze 10 omuwala zaali ziwera 9 omuwala n'ankubira omuwala oyo eyankubira yajja n'aziika Suzi ne Nazaala azaala omulenzi yaziika ki Susan naye tebanneeyolekera mu maaso lwaki nkugamba ekyo omuwala yakuba ku ssaawa 9 immediate ng'omuvubuka yakamakola ki naŋŋamba senga gwe wasoose okupositinga Suzi manya bapositinze Suzi naye bakwebuuzizzaako gwe badde ne Suzi ebbanga naye Suzi bagenda muziika ddi ne mugamba tugenda muziika nki naŋŋamba nga ndi mu kibuga nga ndi Sarama Road ne mugamba gwambuuza gwani naŋŋamba nze ndi muwala wooli bba wa Suzani gwe yazaalamu omwana oli abakojja wange okiwulira omuwala oli abakuki ba Suzani abakojjawe naŋŋamba naye mbadde njagala kumanya Suzani gye bakola ki gye bamuzaala n'omwana oyo Buju gyali ne mugamba kola bwoti oba olina akuwerekerako funa booda omwana oyo asula Salama Road ne mugamba funa booda ekuvuga epaka mu Kisenyi waliwo baasi ezisimbula ku ssaawa 10 nga bukya naŋŋamba nti ye naŋŋamba sente mmeka ne mugamba emitwalo 5 omwana addamu okukuba zaali ssaawa nga 4 ez'okumakya kuba ffe twatuuka 12 naŋŋamba senga ntuuse Mbalala ne mugamba ye awo omaze oba otuuse Mbalala olugendo kati otandise oddukuba ki olukumu mutwe najja kulwamala naddamu nakuyanga ndi ne maama azaala kojja tujjaawo konze nti ye kuba eyo baasi yali ekoma Mbalala nga balina okulinnya baasi ki endala naga tulinnye konze kale tuviiramu wa konze katalo bakayita Kihihi kyemmanyi baatuuka naye tebayagala kola ki kunneeraga kwaliwo abantu baatuuka awo ssaawa zaalinga 7 naye nga beesibyeko akatambaala kati ku makya ssaawa zaalinga 2-3 omwami oyo n'addamu n'akuba bba wa Suzani gwe simanyi oba yeye oba si yeye naŋŋamba senga wasuze otya nnyabo koze nasuze bulungi senga we bali kwagala Suzani essimu eva bweru eri wa Uganda essimu yali ya WhatsApp bakubira ku WhatsApp direct jukira ennaku zino abantu bagenda ne layini ezawano naye nakuba neyitamu kati naŋŋamba tugenda kukola tutya Buju oyo namugamba si ye gwe omwami eyankubidde ku 8 ogw'ekiro lwaki olumirirwa nnyo gwe bba wa Suzani n'asooka n'asirika okumala eddakiika nnamba naŋŋamba senga nze mbadde njagala kuweereza ssente oziwe taata ne mugamba kale ne mugamba bw'oba kale gwe bba wa Suzani kirungi webale kukuba Abudu agenda kusigala wano ne jjajjaawe Abudu ye mwana wa Suzani ne mugamba naye olayika gwe bba wa Suzani ekiddamu olayika gwe bba wa Suzani najjako essimu ne nkwata ennamba eyo ey'essimu
nempita taata nemugamba taata ennamba eno omwami ono yakankubirako emirundi emeka ebiri alabika ye bba wa Suzan naye ate bba wa Suzan oyo ali kata ekyansobera nti omuntu tebamutwala kukola bweru nga mulwadde si bwe kiri bapalapalanya kubanga omuwala mu mboozi mutukunyumya yaŋŋamba oli mulamu alina kata akola bba wa Suzan muwala w'oyo omusajja gwayita kojja okitegedde naye nakuyita kojja naŋŋamba senga kojja wange mulamu alina kata akola twayagala okulabirirako ku Suzan tumuwe obuyambi bw'omwana Suzan nga atukola ki atubrokinga nze yambrokinga ne taata w'omwana yamubrokinga ne mugala lwaki gwe tewannyonya nze nkolera mu kibuga lwaki tewajja n'oŋŋamba ne twogera kati ate oŋŋamba kati nga Suzan yamaze kufa naŋŋamba senga mbadde nze siina nnamba yo kankwanjulire the Ocean of Knowledge School erisangibwa Kasangati lino ly'essomero wogenda okutwala omwana wo oleme kuba na kweraliikirira kwonna ku ngeri gy'anaalabirirwamu awamu n'okuteekebwateekebwa tuwandiisa abaana okuviira ddala ku dekeya ne kindergarten ekifo kyaffe kya mulembe awali n'ebibiina ebigazi obulungi kino nga byebyo nno Alani kati sente zo yazisindika tasindikanga ku sente sizirabangako kuba ffe twasimbula eri Suzan yaziikibwa saa zaalinga 11 netusimbula 11 n'eddakiika 2 ku 10 awo alaba Suzan wange nga bamuyiwako ettaka direct kati netusimbulayo mwami taddangamu kunkubira simu n'omwana taddangamu kunkubira simu wanja kubuuzako naye suubira nti ne taata baamula tomanyi bayinza okuba baamubuuza naye baŋŋamba nti obulumi bwa taata bambi ng'abuuza omuvubuka eyazaala mu muwala we yajja taata yajja nali ngenda kunaaba nga bampadde amazzi ne bagamba mbadde nsaba ku mazzi maama naabeko taata agamba muwala kansooke kubuuzeeko ne tudda ebbali taata naŋŋamba maama bawa Suzan omumanyi ne mugamba taata bawa Suzan sikola ki naŋŋamba ebbanga ly'amaana netuma ne mugamba simumanyi omuntu waba takulaze musajja onomukaka amukulage naŋŋamba kati omwana ono tugenda kukola tutya naŋŋamba tugenda kukola tutya nze kyenjagala saagala bingi njagala kumanya bba wa Suzan amanye n'omwana we waakola ki waali amanye nti omwana we waali wano era tujja kubeera naye naye nga ntegedde bba waki wa Suzan naŋŋamba maama kinyonyerezeeko ne mugamba taata sinonyeza kunyonyereza kuba Suzan teyandaga musajja Alani teyandagako ku musajja simulabanga ku bba Suzan era simumanyi naye nga taata Suzan yalumwa nnyo ku lw'omwana we bambi yalumwa nnyo baŋŋamba yagamba yamuteekamu ssente nnyingi Alani omuntu nga oli kannungu eri n'okwata omwana omuleeta e Kampala gy'aba asomera ng'oli musirikale wa poliisi kusente ako kaba katini oba oyagala omwana afune foundation ennungi Suzan mwana waakumeka mu luggya Suzan nno munnange ye mwana asooka ye mwana omukulu ewaka nze natya n'okutya ye mwana omukulu Suzan ye mwana omukulu ewaka taata yazaala abaana 4 kuliko omulenzi omu abawala be babadde 3 Suzan yabadde omuwala omukulu ewaabwe era Suzan yafudde nga yawezezza emyaka 3 yabadde omwana omukulu kati basigadde 3 era maama yaŋŋamba Suzan yagamba mbu obulamu nnyanya
bulamu nnyanya nze ŋŋenda kufa. Maama n'amugamba Mirempeke naawe gimire mbuyafu nga woolaba we twali mu process eri nga mulwadde we twali naye ng'aboggola avuma era ne bwe yabadde n'abagamba temumpa mmere yammwe temumpa nze obulamu bwa nnyanja ŋŋenda kufa ye lwaki munnemerako nammwe mulimire nga wagamba maama era n'agamba taata we badde njagala bandeeteeko ku bbuju mulabeko bwe baamuleetera bbuju mbu n'amukwatako namugamba bbuju baayi bbuju baayi n'amugamba mami oli ogenda kubeera wano mu ddwaliro namugamba yenda kubeera wano mu ddwaliro baayi n'agamba mami mugyewo n'amugyawo kati mbu olwamala n'abagamba oba mami Maalu akola ki kuba mu gundi awo kubanga mukyala abiŋŋamba awo ng'abuuza mami Maalu y'ani bagenda okugyayo Suzani mu nnyumba ne babagamba yoono yamujjanjaba bamuyita Marus n'agamba Suzani naye yayogera erinnya lyo awo mu kaseera akasemba yagamba mami Maalu aliwo oba nagamba gwe maama wamma saatadde simanyi linnya lyo kati abaana betwagenda nabo bambi n'abagira mu bbaasi baabikulako ku Suzani bambi ne bamukulembeza essaala ne bamusiibula naye nze Suzani yannema okulaba mu maaso Alani njagala sigala kulaba Suzani mu maaso adde n'akamu era nali bbali eno ewa keesi nagenda ne baaba waliwo muwala wange bamuyita baaba nemugala Sharifu ayinza okunnimba ti Suzani afudde nga Suzani mulamu bamutadde omwo Buteesi nagamba maama Suzani muvu Suzani wange yafa nnyo Suzani wange yafa nnyo baaba Suzani wange yafa nnyo Suzani wange yandeeteranga awo abantu ne mbalabirako Suzani ne baŋŋamba tukwagala lwakuba Suzani wayagala Suzani ab'ebweru bonna abangulako engoye tukwagala lwakuba Suzani mukazi gwe olina omutima omulungi ab'e Kampala bonna tukwagala lwakuba Suzani nze Bruno nali mulaba ku gundi okwo ku mitimbagano naye yajja awo Suzani yamundeetera natundulako Suzani obutunda bantu bangi Alani bendabye ku Suzani nnyo n'oba otambula bannange yoyo mukyala eyalabirira Suzani maama tukwegaidde kale katukuweeyo omutwalo onywemu akatunda aliwe natambulako eyo ku Nabugabo nali nnyonya bugoye mami naŋŋamba bannange yoono bannange n'ayita abantu awo mami n'akwata emitwalo gyali ebiri naŋŋamba maama sikuyisiza mu maaso nanywamu akatunda kyewakola tewali ayinza kikola Suzani abadde amanyisiza abantu bangi Alani nnyo nga bw'okiwulira nga naye mba ngenze ku live ze jjukira nali era nva waka naye kusangako ng'ozze ku live ya Suzani nange nenzija ne tunyumya nagamba naye Alani Cruz bannange yanfuula kyendi bannange yoyo maama Marusi eyandabirira bannange mubabuuzeeko bannange mubansiimireko Suzani bw'atyo ng'afa Mukama amuwummuze mirembe byonna ebyamusobako
nga tumaliriza show yaffe n'ey'olunaku olwaleero Marosi eri omwana omuwala ne firimu ya Susan kuba enyuma okuzannyamu akatambi n'abaana abali mu masomero ne bagirabako kiki wandyagadde okugamba omuntu ali eyo oba omuwala ali eyo omuto abaana abato abali mu masomero n'abazadde abaana abato abali mu masomero jjukira omwana atuuka mu siniya 2 alaba ng'omuntu omukulu omubiri guba gukuze alaba nga wa waggulu kye naligambye abaana abato wabanga muzadde wo akyayagala okuweerera osome abanga muzadde wo akyayagala okuweerera osome soma mukwano ekkalaamu terimba ekyokubiri amasanyu mu nsi muno tegaggwaayo wadde n'omulundi n'ogumu uliriza muzadde wo kyaggamba mu nsi eno ensi yatabanguka dda kabeere mwana muto betuzadde abato oyinza omuzaala ng'alina obulwadde kabeere muntu mukulu oyinza omusala ng'alina obulwadde kabeere gwe gw'osoma naye mu kiraasi nga mulinaaniganye bwe muti mulwadde emanya mulwadde omulenzi yenna okugamba nti nkwagala nga tonnaba kwetuuka ogenda kufuna obulwadde oba okufuna olubuto jjukira okyali mwana muto tojja kusobola kuwanirira mwana munnoono muto era n'obulamu tebujja kunyumira ebirungi bingi mu nsi muno woba olina kyoyagala gamba maama wo mulimu bamaama bataata balina obusobozi ate mulimu abatalina busobozi ng'olina okumanya ensawo ya maama wo beeya taatawo naye nga kyenyinza okugamba mu nsi muno abantu bonna balwadde omwana gw'osoma naye mu kiraasi mulwadde ali ku ddagala abaana betuzadde abato balwadde ayagala okugulira ka sausage oba pizza oba okuwa 15,000 mulwadde agenda kusiiga obulwadde omire empeke paka bulamu bwo obw'ensi yonna empeke woogitandika oba ogitandise woogivaako sidizi ziri zikola ki zikka we zikka ebiwoowoolo akalulwe intestines baziyita bate mu Luganda ebiki ebyo ebyenda byonna bifa kati system eno kasiteefa agenda n'okuli batasobola kukola ki kulya n'olwekyo abaana abali eyo maama wo bataata wo abakutaddemu ssente genda osome ate wuliriza nnyo maama ne taata kye bagamba obulamu bw'ensi eno bulungi ate era bubi ate era bumpi oba okitegeera n'olwekyo gwe wenna ali eyo gwe atasobola mwana mubuulira mulimu abazadde abamu noganze nti ogamba omwana wange bwekiti mukwano omwana alina batuuka mu siniya 2 oba siniya 1 mugambe jjukira abaana bano tubatwala nga basiniya 1 abaana ba siniya 5 siniya 6 be basinga obbakwana ba siniya 1 omwana mubuulira ekituufu nti oyingidde sekendwe y'abantu bakulu abaana abalenzi bajja kukukwana naye bakwana genda ewa tticha oba ŋŋamba beera straight forward ewuli omwana omubuuze kiki ekikutawanya ku ssomero mbeera ki gy'oyitamu kiki ky'olaakinga kaki k'oyagala oba okitegeera weeyabize nkiddamu weeyabize omwana wo gwonoogamba nti nze nja mumukwata kasita alaba kasita akola ate nedda mukwano ojja kwesanga nga nooba tobuuliridde mwana n'aleeta obulwadde abasinga obungi kikuyisa bubi n'omwana owuwa akulema okwola n'omwana owuwa ayinza okulema okwola nti ng'olaba addukana n'azunga ku kyalo kuva ku makya paka budde kuziba talina mulimu gwakoze wabula bamulaba alinanga naye agenze mu ttawuni okukola ssente n'olwekyo bazadde bannange mutuuze abaana ate omwana muwe obudde kintu kikulu nnyo obudde ku mwana wo kintu kikulu nnyo omwana mubuuze kiki ekiddako kiki obulamu obutambuza otya
kiki kyoyitamu oba okitegeera mulimu omwana naati okugamba nagamba mami oyo mukambwe nnyo dadi mami mukambwe kati nze Alani ndi mukambwe naye we tutuuka mu kwogera n'abaana mbayita nemugamba aha lwaki kino wakikoze lwaki wannimbi mami nategedde nti ojja kambwa ate nze Alani sagala muntu wannimba mami bansonyiwe nakikoze nti bw'okiddamu tukola tutya ti mami manyi kyojja okunkola nga kiwedde kale tweyanzenge Marusi omuntu atulaba omulundi ogusooka okola mulimu ki omuntu asobola kusangawa n'ennamba zo tuve wano gwe wenna agenda okundaba omulundi ogusooka yenze Ssenga Marusi Kawoomera ate era yenze y'omu Marusi Bridals nsangibwa ku kizimbe bakiyita Anet Plaza ku first floor F11 ekizimba ekyo kiri awo wansi wa paaka enkadde tuli opposite Magoba ennamba y'essimu wandiika 07 02 60 8505 oba osobola ya MTN 0782 60 8505 ntunda gomasi ate era mpangisa gomasi ez'abagole ate era n'entunda engoye ezo ezogaba ku mikolo n'abaana aba bulijjo ate era n'eddagala lyange we liri mu bungi abaana ab'obwana abaana ab'obulenzi kale saagala kusukkako wano olunaku olwaleero Shane ebadde tribute eri Susan mbadde simukoleranga kosho bukyanga nkomawo nagambye kale eyinza okufuna views ntono eyinza okukola ki because takyali mulamu naye nagambye Susan you never be forgotten on Susan siri kwerabira you a sister I loved you wherever you are Susan rest in eternal peace please ate nsaba Allah akutuuze walungi saba otule mu jjana kozi nkiwa naawe bangi nnyo be wataasa nkiwa ensi eno ogiyambye nnyo Susan kyenyinza okukusuubiza nti ba mugumu nze wandeka ndi bulungi at least however I never managed to fight that second battle saasobola tetwasobola nga bwe twakola omulundi ogwasooka at least one thing I know wafa oli musanyufu gyendi wawummula ng'omanyi nti waliyo omuntu akwagala bamuyita Alan Cruz so Susan rest in eternal peace please Mungu akutuuze walungi namwe abayagala Susan mwe bali mbayire ddala for now ladies and gentlemen msebe bulungi mwera wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.